okumanyira n'okujooga mulina okubyawula ku reality n'empisa. Abantu bangi mulaba kungulu wano naye abantu balina embeera enzibu ennyo. So nojja bulungi nogaye maama taata neyanziza wa contributing ku bulamu bwange naye ngenda kufumbirwa. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Ngayo twabagamba nti waliwo ebintu ebimu bye tuba twagala okwesonyiwa naye waliwo bye tutasobola kuleka. Omukulu Bebe Cool yabadde alina interview kwali naawe ensonga lwaki teyagenda ku mukolo gwa Rema. Ensonga esooka, Rema lekeraawo okumanyira abantu abakulu. Bebe Cool sooka omubuulire Rema lwaki tewajja ku mukolo gwe. Amazima matuufu sabaddeyo. Singa muwala wange Rema, kubanze Rema abeera my daughter, nze mukuzizza, singa yasituka najja mu maka ga Zuwena n'agamba nti kodi okumanyira n'okujooga mulina okubyawula ku reality n'empisa. Abantu bangi mulaba kungulu wano naye abantu balina embeera enzibu ennyo. So nojja bulungi nogaye maama taata neyanziza wa contributing ku bulamu bwange naye ngenda kufumbirwa. Badde nsaba ojjomberera ku mukolo gwange kubanga nze nkimanyi bulungi kyekyo ekikolebwa abantu nga baba invitinga naddala abenkizo mu bulamu bw'abantu. Nange naligambye Zuwena omanyi oyina okugenda bwe mba siigende naye ate sisobola butagenda kuba muwala wange yeesitudde naye tosobola kunkubira simu diriisa simanyi akalenzi ke kaani kakyapele kanchopolekerako invitation njitekewa namugamba jiteke ku radio Simba. People who matter, who make decisions in life, who carry a lot of people. Tuyigiriza abantu n'empisa n'enneeyisa okitegeera. So abantu ino bawe ekitiibwa kyabwe olaba nga tajja mu kitiibwa tobuuza. Omusajja ono olumu ayogera ebintu eggwanga lyonna we liri ne litamutegeera naye ku nsonga eno njagamba Bebe Cool mutegedde. Rema Uganda okumumanya kyava ku Bebe Cool luyimba lwa Season Seko alina oluyimba lwa One Love bikirwa reggae yammentalinga bulungi n'akulira eri kuba yali akava mu ssomero n'amulaga eggwanga. Omuntu bwatyo akubeereddewo kale wadde mwayawukana bubi naye mwamala ne mutereera. Omuntu bwatyo akubeereddewo kyandibadde kyavunaanyizibwa n'otasindika busindisi wa booda kutwala kaadi n'ogenda n'omunyonyola n'omubuulira ddala kino muzeeyi kuba kati Bebe Cool alinga ye taata wa Rema. Olaba taata babadde bakugula buguzi basenga bakugula abooluganda bakugula kati wabeerawo omuntu n'ogamba nti aliima maama no Bebe Cool kamufuule taata. Okitegeera nze bwe nandikirabye simanyi gwe bw'okiraba naye nga omusajja kale wadde tumukwata nnyo offside leero akubye ggoolo VAR egikkiriza nti mu butuufu Rema wamanyiramuko Bebe Cool ne maama wo Zuwena. Kale laba wabadde onoonya bamaama laba n'osuba okubeera ne maama Zuwena mu kintu kino yandinyumisiza ebifaananyi n'okuwesa n'omukola ekitiibwa n'ogamba waayo muwala ono ajjukira gye yava. Ndowooza Bebe Cool ku nsonga eyo yabadde mutuufu. Bebe Cool yayogeddeko ku nsonga ya Firebase. Waliwo okukaayana ani yatandika Firebase. Bebe Cool claims to have started Firebase. Nze sikikkiriza wadde ye bw'agamba. Kati bwe nali ndi ku studio muto wange najja nga akaaba about situation yali emutuuseeko wakati we ne Mayanja. Ne mugamba amanyi oyo muveeko tumukubire wano mu luyimba. Teekamu kavaasa awo nasaamu. So that's how Firebase Toolman Chibalama Black Boy then later on Mbande Mukono ndaba Buchaman mugamba ojje Kampala tugate konaje Kampala. So naingira Firebase twalwanagana ne Mayanja nga Firebase tukubagana ne Mayanja ebikonde mbigambo mu nnyimba. Tosobola gamba nti watandika Firebase na luyimba Fundula nga Bobby Wine yaliwo before. Era Firebase teyajja ntino lwa kuyimba. Bebe Cool gwe manyi tanywa kakoola. Firebase yedda yali yakakoola. Era ndowooza kye kyagiviirako erinnya lya Firebase. Kati Bebe Cool tayinza kubanga ye yatandika Firebase kuba eri Firebase yali ya muliro. Bebe Cool talina wadde akati k'ekibiriiti kayinza kukoleeza. Okujjako nga yatandika Bottle Base
bako mu kunywamu omusajja batakamu akatonotono naye Firebase tugirekere Bobi Wine Bebe Cool n'obwono nnyonnyola buli kimu abantu abamanyi origin ya Firebase bakubuulira yatandika erinnya eryo liva ku kwakamu katono simanyi kye baali bakoleeza muyinza okumbuulira eyamanya people power bakambwe ennyo naye gaakale ebyo tubireke. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. We out.